ndowooza omulanga tugutwale wa General Muhoozi aduumira amagye. Geno kino ekintu kisusse. Tubadde tukoowoola ate nga tukusaba oyingiremu. Kuba kati bakatta abasambi b'omupiira babiri. Kati jjukira abatali basambi ba mupiira bawera 10. Nze juze wange era batayo omusawo era kapeevu myezi nga gumu oguyise. Geno amaanyi nga bw'ogatadde mu security ne wansi eno mu pavers gatuteereyo. Kubanga weewaawo General Muhoozi kasanga akwata obwa CDF. Kiri CDF? CDF. Commander Defense Forces. Waliwo enjawulo wadde omwagala oba tomwagala. Bukyanga General Muhoozi Kanyerugaba akwata obwa General bw'amagye, I mean obwa buduumizi bw'amagye. Waliwo improvement. Okigeraageranya ku ki? Ku mulembe gw'abagye abalala ba CDF. Aba CDF abalala. Abantu battibwa nnyo naddala mu biseera bya Kayihura. Kayihura ali wa poliisi, yali IGP. Era byonna bitongole bikuuma ddembe. Walaba abaana ab'Enansana n'ab'Entebbe. Abawala. Ebijambiya. Ndowooza twafiirwa abawala nga 30. Mu ebyo ebintu. Mu ebyo ebintu. Then actually waliwo ebijambiya, waliwo abawala, kwata abawala bo tebali babijambiya. Bo bali bakubafa kota biti, kubatta biki ebyo. Nakumala bakwata, ne babajjako ssente, ne babaleepinga, ne babatta. Olidde. Ebintu ebyo bisirise kati. Bukyanga General Muhoozi ajjanga CDF nga komanda w'amagye ga Uganda. Ebikolwa ebifaanagana bwe bityo nti Masaka abantu battibwa bila mupango tebiddangamu kubaawo. Omanyinza omuntu nze ne baba munnabyabufuzi omuntu ne bw'abako ekirungi kyokyogera abantu baffe abamu bo balina eguuni bawalana buwalana naddala opposition wabeera opposition abeera opposition obulamu bwe bwonna paka ate opposition tekitegeeza kuwakanya ate opposition kitegeeza n'okusiima waliwo otuuka ne weebaza naye tojja kuwakanya buwakanya okuggyako ng'omuntu abuliddwa ekirungi nga bw'olaba nammere nga omwetololwa yenayina taliko kirungi era nammere n'atandika n'okukola ekirungi nvaayo ne mwebaza naye ekiki ekikyambuza naye General Muhoozi kasanga atandika ekyo waliwo enjawulo naye kyembadde nsaba ku General Muhoozi amaanyi gadde nnyo mu ba pavers kati eno wansi ku ground naye wabeereyo ku security aba pavers abo abaana bafuuse ekizibu wakati bano bafunye omukisa abasambi b'omupiira wadde bafudde bubi naye nsi bategedde mangu kuba basereebu bamanyikiddwa balina n'ababogerera naye wali abali wansi wali abali ekibibi abali ebulemeezi abali embalala abali eggulu abali eryantonde. Olina akantu koleese ku Geno nogamba nti Geno olabawo enkyukakyuka nzijukiddemu ebiseera by'amasasi we gaavugira abantu nga battibwa amasasi kikoneko n'obubbi bwa ssente ng'ate magye geega bagenda obukwata nga mwabaddemu owa UPDF kintu ekyo kyali kitaami nga buli wookiwulira bakuta ababbi ba ssente mwabaddemu owa security guard mwabaddemu abantu ba bulijjo mwabaddemu n'owa UPDF naye kati bwe bakwata abantu baba babbi ba bulijjo ate obubbi obw'okuttisa abantu amasasi nakyo kisirise oba kyaggwawo nakyo kyaggwawo ekyo nakyo kyaggwawo tukikwebaza baliwo abattibwa abantu bangi nnyo battibwa nga n'abawembule Wembule egenda okujja Kayanja ng'abantu bangi battiddwa abagagga n'abantu ba bulijjo wadde n'Embule nayo yakolayo ekirungi naye era abamu baagiremerawo
ne Wembule naye tugyebazaamu. Ate guno omulembe gw'aba omugezi ka Felix Kaweesi nabo battibwa nnyo battibwa nnyo abakungu. Mwe mwatwalibwa ne muwala owa Jeno Katumba Wamala, mwe mwali mugendedde n'obulamu bwe. Mwe mwali mugendedde n'obulamu bwe. Kati emmundu zibadde zikendeddemu mu bantu ba bulijjo ne twagala zigweremu ddala. Okuttisa abantu amasasi. Tusaba Jeno Muwoozi emmundu zigweremu ddala mu bantu ba bulijjo. Oli awulira nti ayagala emmundu ayingira amagye, ebbombo wabwere tebasasuza. Ate amagye galanga nga geetaaga abalwanyi ne gagaba ne twagala okuva ku senior 4 oba ne P7 gatwala. Simanyi nete kabatwala senior 4 ndowooza tujja kibuuzaako. Kati amagye galanga twagala abawala abasomyeko, twagala abalenzi abasomyeko, twagala mu Buganda twagalayo amagye bwe wati, mu West twagalayo abantu bwe wati, mu East twagalayo abantu bwe wati. Kati bw'oba owulira nti oyagala nnyo emmundu banegenda oyingira amagye. Emmundu eri papasi teki omulamwa gwayo omukulu ekigendo ekikulu muntu w'amagye kuba nayo. Kati wabadde ne incidence yagudde enansana wano eggulu. Omusajja owa boda yamukalabudde. Kati bwamukalabula ne badda mu kanyonyongano. Omusajja n'ajjayo emmundu n'agikuba owa boda n'amukuba amasasi mu lubuto. Kye sinnaba kumanya nti owa boda obulumbaganyi. Obwo tebwabadde bulumbaganyi, obwo si bulumbaganyi ssebo. Owa boda akalabudde. Omuntu wakalabudde n'omutwalo gukolawo n'ebiri gukolawo naye tosobola kuzanyisa ku bulumi bw'omwana n'ogyayo pisito. Awo nawe tusabira Jeno Muwoozi nawe wonna genda naddala buli mugagga alina pisito bamanyi bazikozesa. Tosobola kugyayo pisito n'ogikuba mwana wa muntu. Nze kasanga mbeera na mmotoka baali bantuteka emmotoka 2 nga satta muntu zibba. Nze banzibako emmotoka 2 ninga sittanga anti wabakwata anti saabakwata naye nabireka. Naye kati senga omuntu abakalabudde tojjayo mundu olidde omuntu mugende nti kusonyiwa oba genda mu garaji. Era awo wonna wensabira Jeno Muwoozi. Kati enneeyisa y'abasirikale nga yo azi Jeno ng'okitwalidde wamu bonna bukyanga Jeno Muwoozi afuuka CDF ogiraba otya? Waliwo improvement mu bajaasi. Waliwo improvement mu bajaasi. Libadde abajaasi balaba nti bakuba nnyo ekiteetaagisa abazze nnyo mu byobufuzi olidde n'obalaba okuggyako ensobi gye bakoze bakomyoko mu kulonda ebyo yabadde ensobi Jeno Muwoozi. Ate abajaasi abamu abo ndowooza beewaguze nga tebali ku bigundi ku biragiro. Abo abadde bakomyewo ne mu ttaka. Abagagga bagula ettaka ne bakomesa abantu ettaka. Ng'olaba Jeno gundi yalireko ekyo nakyo Jeno Muwoozi ogezaako ttaka lye balitwala Jeno gundi yalirina. Ekyo nakyo Jeno Muwoozi tukuwaabira. Twagala amagye gasigale emirimu gyago si kujja mu ttaka lya gundi yaliguze. Naye nga badde bagezaako okutereeza. Badde bagezezzaako ekyo nkyebaza. Nze siri munnabyabufuzi nti olina kuvumirira buvumirizi. Ekyo abazze bangoberera mukiraba bulijjo. Nze ne bwaba wange ne bwaba wange kuga nti oyo mubi oyo simwagala. Ne bwaba wa Nuupu kati ze mu Nuupu simatira Ssenyonyi. Naye lwaki simumatira butakwata ssimu alina nnyo amalala. Takwata ssimu Ssenyonyi. Ssenyonyi takwata ssimu. So omuntu mulala yalibadde awagira buwagizi ate nze mumanyidde mu kwekubira ssimu. Obeera naye awo ng'alaba olina point gy'ogenda okuleeta nga alo ne waba tekuli ssimu kuno ng'akuba essimu ng'atambula avaamu naye nga tekuli ssimu. Ogwo omuzaagu olina Ssenyonyi. Kati nze siriko ebyo oli ne bwaba wange siwaana buwanyi. So ebitongole bikumaddembe olaba nga birinawo enkyukakyuka. Birinawo enkyukakyuka. Bukyanga CDF akwatamu. Birinawo enkyukakyuka. Abantu basooka munyooma. Omanyi buli muntu yenna basooka kukunyooma. Ne Mwami Museveni basooka munyooma. Ate n'engeri yali omwana w'omukulembeze gwa. Mwami Museveni Obote yamuyitanga mu sikawutu. Naye kati omusikawutu atukalanze emyaka 4. Akati akwata gye 5 gino emirala. Naye Obote yamugaa temumbulire mu sikawutu.
kati abantu ebyo okanyomonyomoko kabangawo so jeno aba province wrong ate jeno tatya nti abo abantu basooka munyooma ne bannabbi abantu tebabaagala era babanyooma nnyo naddala mu bitundu byabwe bwali bazaalibwa ekyo tekikumalamu maanyi nti oba ensi yasooka kunyooma wulidde ensi ejja kwagala bweneeba abanaalaba ebirungi bajja kwagala kozi tosobola sanyusa bonna bwe kiri jeno muwoza alina amalala muntu bano bebagamba nti musajja oyo waamalala nnyo omusajja otagendeka alinamu ku malala simutuukirirangako naye mbadde sigawulirangako naye simutuukirirangako akyannemye okutuukirirwa mwagala ssebo mwagala oli wa jeno mwagala mutuukirirako omutuukirirako era bwe nfuna appointment tebakuwa ya basement saagala ya basement njagala mutuukiriranga muntu saagala ya basement jeno ogambe omwagala mwagala ng'omuntu omanyi na mukwano gwange Tugume Gideon yalinga ayagala gavumenti emunoonye agamba nsajja no mbakoledde ensajja baganya kati kankole ekitiisa n'akola yawe ekitiisa yamaliriza ali mu basement kati nawe sobola osaba appointment ne jeno naye saagala basement oyagala y'embuya mu ofiisi njagala ya ofiisi naye nange jeno simulanko malala omanyi omuntu wamala tabula mu njogera mu neeyisa mu bantu abamulinaanye obiwulira nga bakati tolaba tugende nti Ssenyonyi takwata gogende nti Ssenyonyi takwata simu nze ngambye yeekubira essimu kitegeeza tulina ebintu ebibiri ebifaanaganamukko Ssenyonyi leero mmeka leero 6 ogw'okumeka ogw'omunaana ogikuba okuva olwaleero n'otuuka mu gw'omunaana nga 6 nga tagikutte kati baani baakwata simanyi kubanga abeera nnyo ku ssimu olidde simanyi naye abasajja abo basaasira bakwata amasimu mangi nedda ssebo omuntu yenna ow'obuvunaanyizibwa toweebaka kati nze sebaka nga sikebedde masimu isimu olunaku olulamba gwe nga gwe n'obwayisima bwo ofuna amasimu ngameka nfuna amasimu 35 kwana ku 5 35 kwana ku 5 gwe ngayisima nga nze ngayisima kati Ssenyonyi yalondebwa abantu 8,000 enankani wali ekawempe eki enakawa Ssenyonyi atula mu babaka 5,000 mu 27 Ssenyonyi atula mu banuupu b'otamanyi muwendo obungi bw'okuba essimu emu natagikwata tomunenya anti kyolina okukola nze simunenya naye wiiki omuntu ow'obuvunaanyizibwa addamu zazzeemuko taddamu aleka eyo tolina mukisa teri mu ezo ezifunyiddwa omukisa naye abasajja abo baddamu taddamu waliwo n'ekintu kye bagamba nti abaka ba palamenti ekibagana okukwata amasimu babasaba gwe wabakimamu ki ng'omanyi bakusaba atayagala kusaba lwaki wajja kya busiru ekyo ate bwe wenyini be bakiteekawo nti kusaba gweoba toyagala kusaba obubaka bwa palamenti buweeyo waliwo neyatono yakalunga agamba mumpeereze ngende nange ndieko kitegeeza batukakasa nti ekiriyo kulya era nze bamubanyiiza ababaka ba palamenti bagana okukwata amasimu abantu babasaba bw'oba toyagala basaba sigala mu bizinesi nga Georgina Gardens ne cheap hardware sigala mu byakuwa byantu byakunywa na byakunywa na byakusula nabaguza mita yemba na wedo balo na semini ndio bigenda kati anyananya cheap hardware ntakwata simu nga wa business ayagala kutunda sementi we ate era cheap ne bwobo mu bipinga cheap ne bwobo gibipinga mu bipinga ate ali mu business amanyo nzo kuyagala ekitiyo era cheap olaba aganyo kukwata manya ali busy era waita webbanga akubira mukulu wabadde ogamba ki kati mwemba temwagala bantu basaba mukole Georgina Gardens mukole cheap hardware mudde mu busuubuzi badde eyo ne bwo bomanyi nti wajja mu mbaka bwa parliament bajja kukubira era bajja kusaba bajja kubikira olina okuwa amabugo gwatayagala vaayo ekifo kiveeko Isma vibe y'eggwanga eri etya nga yo nga vibe ng'eggwanga bukyanga Jeno Muhoozi akwata n'ebiseera bino tuyiseemu bino byonna abantu uli ekyekiri mu field eyo
abantu okujjako abantu okawuka woolaba complain mu nkwata ya bannabyabufuzi bano bamwanga kivumbi balukwago eyo senga eggwawo awo kijja kuba wewali ebibuuzo ebingi ebisigadde bitambula bulungi ebisigadde biri kalekale abantu tebamwinaako ttaabu obuzibu bwokka jeno bukyali ku nkwata ya bannabyabufuzi ate ne bannabyabufuzi nabo olulimi lwabwe luganya okukakkana anti bwe luba luganya okukakkana omuntu tumukwatire mu kitiibwa kye tumukwatire kati nze nasanyuse nga bakutte akaana k'eryantonde poliisi yakakutte era wano kaneebaze ku poliisi oba akaana k'eryantonde kaana kato omuntu omukulu yenna tavumibwa saagala kuvuma mwami Museveni saagala kuvuma mwami Bobi Wine saagala kuvuma Jeno ekiro kirange sikyagala ddala abona bakwata abantu abo ne babavuma omuvuma waaki omuntu anyuma okuvuma yefulufiga kuba naye muvumi omuvumi yanukuzwa buvumi nammere n'omuntu nga si fulufiga si nammere ovuma waaki kubanga ebbanga mwami Museveni yayogeredde ku muzindaalo simulyanko ng'avumye omuntu yali avumyeko naye nga era wekyetaagisa muvumi naye mwami Museveni mwami Museveni muvumi you eat your mother something anera sekiri awo naye nga sekiri awo era poliisi yalwawo nnyo omwana omuto bw'atyo ow'eryantonde tosobola kudda ku mwami Museveni n'omuvuma actually wala bavuka nzijukako ne mu kalulu awo oli n'akwata ekifaananyi kya Museveni n'akiziika oli n'akwata ebintu bibi oli n'akwata ekifaananyi kya Museveni n'akyokya bwe kiri n'akwata t-shirt mbwediko ekifaananyi kya Museveni n'agikumako omuliro nze ate nyumirwa nnyo omuntu kwata ekifaananyi oba okiyooyoote oba okisiige kikumako muliro ate si kikumako muliro bw'oba oyagala mwami Museveni wo munywese soda musibeeko akatambaala musiimuuleko ne si kukyokya si kukiziika ekyo nange anti abamwagala be babikola naye kati abatamwagala be balinga bakola ebyo anti naye sikyagala nze ne bwaba ku Bobi Wine bwa tomwagala tokwata kifaananyi kukiziika wagwe toyagala Bobi Wine ate abamwagala bangi gwe toyagala mwami Museveni naye abamwagala bangi eno mmere yalumbe emmere yalumbe n'ataakaba naye alya olidde era nze kyansanyudde nnyo nga bakutte Kayanga Boy ate Kayanga Boy ako kaagalamu ku miggo bwe kamala emiggo ate kaagalamu okukasiba ate bwe kamala okukasiba kaagalako rehabilitation n'ekisembayo kazza mu ssomero kaddeyo kasome omwana ali myaka 14 yagamba yakola ne kampuni egira abakadde naye abaana babijjawa simanyi awo omwana bateeka okuba nga babadde babimugamba nti yakola ne kampani egira abakadde n'amenya buli mukadde ye kampuni ye egira bakadde kibi nnyo empisa zeetaagisibwa mu nsi naye zayonooneka bano abakwata abavuma olina dda ku kamera ano nabigambo nga bingi naddala okuwemula kususse gye n'omuwoozi nakyo kikusaba kati ssebo okuwemula kususse okumanya okuwemula kususse jjo nalabye abaana 35 emma yange njitunda layisi emma yange ewooma nnyo emma yange ngazi bulungi emma yange nfunda bulungi emma yange ngikola delivery gwani yagamba nti emma ewooma nnyo gy'otaalyako okusinga ez'abalala ye gwe wali olidde ku mma musajja alina okugamba nti emma ewooma nnyo naye gwe omukazi ogamba nti emma yange ewooma nnyo gwe gy'otaalyako wali ogiriiriddeko naye singa gye naateekawo kikwekwe abo nabo n'abaana ababikolera ku tiktok ne bayoolebwa bw'oba oyagala okutunda emmaayo dda ku mukutu
mulimu bano bendaba aba supermarket supermarket simanyi erinna masuba executive supermarket yemma eyo General Muwoozi sasula omutwalo gumu tukuyingize tukuweereza link General Muwoozi abantu abo ne tukusaba kuba kati guwafuusa asabibwa ate ng'akolerawo ng'ate akolerawo tukusaba General Muwoozi abantu abo abawemula wulidde okuwumula kigenze n'obikola essimu ng'olyaga emma yange executive ennamasuba eggalwe evunaanyibwe balanga nti we bakolera ate mwe bannabyabufuzi nammwe abadde mulina omudomo ogususse nga nammwe muvuma buvumi mulema okwawula ensonga ku nsonga okwawula analysis entuufu ne muddamu kuvuma okuvuma sikwagala okujjako ayeetaaga okuvuma mulimu kugambye wano mu Uganda mulimu abantu babiri abeetaaga okuvuma full figure ne Nammere kuba abavumi ate bawemuzi era abo bo obatwalira mbatwalira naye omuntu nga tali mu kategole ya full figure na Nammere awo discussion eba yabyabufuzi brain power maanyi ga bwongo okuvuma sikwagalirako ddala nze tolaba mwami Museveni sisobola muyita Museveni nteekako aka mwami Museveni oba President Museveni kubanga ekisooka mukulu ekyokubiri pulezidenti ekyokusatu wa buvunaanyizibwa ekyokuna muzadde sisobola muyisa mukamwa ne muwalinnya lye nga liri puleyini mba mumanyidde oba mwagala oba simuwagala nina muyita mwami Museveni oba his excellence oba jjajja so kati empisa zine we zisebengeredde empisa nnyo mwami General Muwoozi amaanyi gonna nga jjajja ndowooza abazzukulu abadde asoose obba weekwasisa ekisa takyakuba ku muggo empisa zo zifuuse empisa omuntu osobola kudda ku TikTok ate abo abaana ekinyiiza emma zaabwe bazitunda mu Luganda bazitundeko ne mu Lunankole ate Banyankole bazitundeko ne mu Lukyoli ate Bakyoli ewulidde naye lwaki bazitunda mu Luganda ate baleka baawano anti kati Obwakabaka buveeyo Obwakabaka buveeyo nga tebunaba kuvayo kuba ababulumba direct buveeyo kwa abatunda enankani owulidde oba emma zammwe ennungi muzitundeko ne mu nnimi endala lwaki mukyayisa Oluganda lwaki muvumaganya Oluganda ate abo abaana nabo oba balonda balonde watusobola kubanga bakuzaala Butambala Kibibi taata we yajja Asumaani Lubandi owulidde noddamu ebyo nga ne taata we abiraba ne baganda bo abo abaana bayinza okuba nga si baawano oba tebakyalina bantu baabwe obanga tebakyalina bantu baabwe nze nga mboba basomba busombi balina ensi gye bavaamu awo najjeno tukusaba abo abaana bateekwa okuba nga balina ensi gye bavaamu isima bannabyabufuzi nga bo mu palamenti eyo abali mu bitongole ebyenjawulo jeno baba bakutte atya abo abali ensimbi za gavumenti abayongeremu maanyi yasindika Balamu abayongeremu maanyi mu butuufu go ge mazima mu local government obubbi gye buli buŋoŋa buŋoŋi buli alina ka woofiisi abbirawo olaba ne Giso okuwasi okimanyi nti nno Giso simanyi eddiso byonna ebyo okuwa kasitambu awamu beebiri abamu ba mutwalo naye nga woofiisi ya ebiri waawa Giso atandikira mu kya 10 Giso kati nno oyagala obadde nno ogenzeyo ng'oyagala just akoneremu ku sapu z'empapula za NIRA ogenda funa ndagamuntu ne passport basinga okubeera bakubira mu passport NIRA ID n'obwo obuntuntu obutonotono n'obwo obupapulapapula 5 7 10 bagiso sebo nze sijja baatula manya mulimu bemmanyi naye bagiso ba 10 15 20 kituufu wabadde wavundu eyo bw'obalanga ne Giso asooka alinga asembayo wansi asobola okukuba eky'ekkumi olwo ate tawuni kiraka takuba okakadde batawuni kiraka abamu mbaddiramu
kwatawunikirako ebiseera ebisinga takwata ku ssente anti olwo oyagala kuzimba ekizimbe bagambye twala pulaani watawunikirako aja approving kiri mu physical planning kati kachaini akabeera ku magombolola awo okamanyi owa physical planning abakwatagana n'owa NEMA abakwatagana n'owa enforcement ate oyogedde ne ku NEMA ssebo jene era tukusaba twazze kuwaabira NEMA efuuse ekizibu NEMA temanyi byekwata juzi NEMA yajja erusaze nekwatwa abazimba omwala nga gwa gavumenti omwala gwonna emyala gyonna giba gya KCCA ate gyonna gikolamu ne experience nebakwata etya ate nti lwaki muzimba omwala NEMA toli supposed kuzimba mwala omwala tuguyita drainage department olaba ne physical planning tegukwata akulira emyala gyali nagamba ozimbye mubi ozimbye mufunda gusime mbwe kutigana amayinja tegajja kukolawo NEMA yagirusazaawo owakiyamanyi kiyimba ngezikwata ba mwala NEMA kati ekwata n'abakola plasita ku nyumba yo NEMA inakwata asitudde musingi mu lutobazi naye tolina kukwata muntu nyumba ebaddewo olidde nti bagikuba plasita n'ogikwata NEMA ekwata kati n'ababambula amabaati oli abambula amabaati gazzaako NEMA nejja isimankubuulire nina ekintu ndowooza nze ngenda kubeera wanjala okuba na Uganda abalala yes tukkiriza nti entobazi weeziri oba entobazi zirina kyeziyamba naye ensi gyekoma gyeyongera okukula n'okugenda mu maaso waliwo ebintu ebimu ebigenda okuvaawo mpola for example ng'ekyo ekintu kye bayita entobazi waliwo entobazi ezikola oba ezeetaagisa kati nga mu byalo eyo zibalimamu emicere na biki naye wabaawo n'obutobazitobazi owa muno mu ttawuni mu bifo by'omu bibuga ng'ekyamazima neemunaakola mutya kalina okuvaawo lwaki ndeese point eyo nalabye ebizimbe by'abantu bye bagenda okusenda bagamba ebizimbe biri 24 biri mu Makindi eno naye nga omusajja oyo mwamuguzaawo ekisooka mu gavumenti mwagamba temwajja ne mu gazeti ng'ekifo ekyo tekikolebwamu kintu kyonna mwakirekawo awo abantu ne bajja ne bagulawo oli n'asitula ekizimbe nga mumulaba asooka n'akituusa ku kalina ey'okuna n'owokubiri n'owokutaano n'ow'ekkumi n'owabiri kati mujja musenda ekizimbe ekiri mu buwumbi abantu bagenda ku fast pressure ekyo kikyamu nze nenya abantu ba mirundi ebiri nenya gavumenti nenya naawe yagula awo abantu baffe bave mu byalayisi abantu baffe baagala nnyo entobazi lwakubazaala isi naye kati gavumenti erinayo nkola yonna gyesobola kuba nti abantu abo olwedde ababadde bazimbye kale abo ne babaleka naye ne batakkiriza balala enkola eyinza okubaawo okusitula ekizimbe n'okiyiwa ku ttaka ekizimbe ekyobuwumbi naye nze nange abantu mbanenyamu abantu gundi bave ku byalayisi ate gavumenti abamu yezibaguza olaba abo bave ku byalayisi genda e Nansana genda e Bujuuko genda ekibuga naye nti era still nze njala nsigala ndi ate ekibuuzo kyange bwe babanga gavumenti eri mu kutulimba bulimbi ze entobazi eziba zikosa ki entobazi gavumenti tuwasomako bye nasoma tebikyaliwo n'ebikolebwa kati entobazi zo mu butuufu zo zeetaagibwa okukuuma anti tuzifunamu ki okussa zituwonya ekyeya kati wali ekulubijja awo n'okudda awo olwo twaba twali tuwaki okussa okutwala amazzi okutuwonya ekyeya bambi kibi nnyo Uganda lwatu giyita omuzungu gyagiyitaani Pearl of Africa tulina enjuzi nabadde n'abaana nga bali wabaddewo mu Kibitwa hamu n'amawulire ng'ali Bungereza aboogeza ng'abaga musuubira okudda mu Uganda nga baga tetusuubira tuli bulungi nnyo naffe twetya ne bababuuza tetusuubira kudda mu Uganda n'ababuuza kati kyenyo abaga ekizibu kyokka ekitunyiga eno mbeera ya budde yokka kati ennaku zino tuli mu winter twagalako akaweewo ka Uganda kokka ke katuluma e Uganda
kawewo kokka akawewo tukafuna ne gavumenti era gajjala mu bintu ebyo bimala okubaawo kati gavumenti ze kyenginenyamu kati jeno yasituse bano bwe yabakanzekanzeemu batandise okutwala bitrakiti abagenda bakola kimbu basenda ebizimbi by'abantu naye nga abantu bazimba ebizimbe nga babalaba nze kyensaba gavumenti buli owali entobazi gavumenti ezimbewo ekikomera ng'ekyeruzira Makishoni Bay oba bweba ekikolebwawo abantu baleme kwegirawo nedda kikomera ezimbewo ekikomera nga bwe bazimba Makishoni Bay ng'entobazi ziri muli naye nga ekikavalinze ekikomera oli ajja azimbewo ku lulwe ate azimbawo atya nga olutobazi balusalawo eddinze n'ekikomera lyonna baliwo anti eri abaefulamu tebategedde naye oyo ye guba gumukola ki guba gumusinga naye tusobola kusanga lutobazi nga luli mu bbanga olidde nga teruliiko kiraga nti lutobazi omuntu n'ataluzimbamu oba n'atalugula esima akagugumuko jeno kaleeseewo okwogerako ki akagugumuko mu ggwanga akagugumuko kalungi nkawagira okuggyako nze ekyensaba mu jeno mu bannabyabufuzi bakwatibwenga abantu bakwatibwenga abantu ate bwe baba n'emisango babawe beyiro akagugumuko kendiko kiri jeno wakimusabidde akiwulidde njagala yogera akagugumuko akaliwo akagumukoko jena kibanga bonoga nti akyamudde ensi naddala mu bitongole kati office government zikola ewagenda nga kawo taliiwo kati abaawo ewagenda nga diso taliiwo kati abaawo bwekiri bagundi ba gavumenti abamu babadde bagendayo lwa Monday na Friday lwabeerawo naye kati bagenda kugenda ku Sunday kubeera ku district balinga basawo era amalwaliro agamu gagamba dokita abaawo lwakubiri gwe olina okuba n'endwaddeyo paka dokita lwalibaawo ekyo nakyo kikyamu bw'oba nga oli musawo wa ggwanga ne bwetoba wa ggwanga leka gamba nti dokita wawana abeera ku lwakubiri kati mama olumbe lulirinda paka lwakubiri so jeno atuyambe embeera eno ebeere bweti n'awatanaba kutuukibwa kwatuukibwewo abo bonna bonna abadde babbirabbira eyo mu bwofisi eyo ku byalo eyo bakwatibweko so omanyi nze ekisanya kya genomozi wendabidde ku bajeno nga bakwatibwa nga bateekebwa munda ekyo kirungi nnyo ku mulembe giringa munnamagye alekweyo nka akwatibwako meja geno brigadier biki bikingo era olwo ne gwe batuttemu abadde ayeekera bajeno birungi yapanganga bibbomu baani ate jeno n'ekirala waliwo n'omulango mujasi yaŋŋambye ba paymaster nabo bakwateko bebakola kyabo paymaster be basasula emisala gy'abasirikale ba paymaster abo nabo balina emivuyo ba paymaster abo nabo bakwateko waliwo n'ekirala abaŋŋambye waliwo n'ebitatambula bulungi mu wazalendo babalwisa okufuna looni babajjako enguzi mpitirivu wazalendo tetambula bulungi wazalendo jeno gitunuulire wazalendo abawuliriza ndowooza sako y'abajaasi abazirwanako sako y'abajaasi bonna aba UPDF sako eyamba ku bizibu by'abajaasi ndowooza ye munno mu kabi w'abajaasi eya poliisi bagita exodus sako ey'amagye bagita wazalendo waliwo ebitagenda bulungi batambuza nnyo bannamwandu jangu ebbombo n'afuuka jangu ebbombo ne bakutambuliza emyezi 3 ebbombo wafuuse jangu ebbombo komawo ebbombo wazalendo jeno muwoozi nze ne baza jeno muwoozi kati essaawa zino ebitongole ebadde byebakira ku mirimu amagye nga gajja gakikola bwe kiri amagye gojjoka tegatoletinga nonsense n'enguzi era ekyo bakibasigamu era gino abadde akitambuza buki bulungi neeke engineering brigade y'amagye ekola bulungi nnyo ebirala bina amanye amagye bakola ebintu bingi
balina n'amazzi g'okunywa amagi balina mineral water ngamba desigama bamuyita uzima uzima water Eh. nze mbamanyi mu kuzimba iya amagi balina ebintu bingi balina n'eggundi balina ne bupiira buno bukalimpitawa dalirako tobulabangako babuyitaani simanyi erinnya lyawo naye buli mu langi buli mu kibomboola ng'ekyamagi babulina simanyi erinnya lyabwo ate obwo mu bukolere ddala ow'amagi ayagala nnyo okuwepiikya babugabe ne ku bizinga ne ku myalo ate libeera etteeka ow'amagi ne bw'aba atambula abeere nako teeka mpozi babiyita bitambulizo ekitambulizo yiko waapi kati emilitale bw'ebe babuuza babuyita batyo obugundi saba linnya lyabo naye gwe kyomanya babulina nga bw'amagye bwa kibomboola nkalinako mu mmotoka lwakuba sitegere tugenda kyogerako naali kaleese ka kibomboola nga bw'olaba yunifoomu y'amagye kamagye bwe bakakola nkalinako mu mmotoka bakayitawa batya lwakuba sitegere tugenda kyogerako naali kaleese ate gwe wakafuna otya kitambuliso nkalinako mu mmotoka otambula weetegese naawe ntambula ngaludde so amagi gakola bambi ebintu bingi nnyo mbadde simanyi nti gakola ne kalimpitawa bakakola basembulinga emmotoka basembulinga n'emmotoka yena kasongole basembulinga ebimotoka badde manyi bakola amabiifa ebimotoka by'amagye babyekolera naye kirala gye ne tetukusaba mu magye emmotoka z'amagye zidaabirizibwemu zinenene enkadde tekuli namba yakitomezatomeza emabega ne mu maaso amagye tegategeeza kuvuga bubi emmotoka ziddaabirizibweko ojja n'okisanga kifaanana bubi wulidde emabega bakitomera mu maaso bakyo mu buli wamu wonna tekirina namba enamba yakyo olaba mu gyasinga yavuga nakkala naye babiteekeko ekifo oba yenamba gyensinga okulaba ekifo naye nga jeno tumwebaza nnyo ne sanite empisa mu magye n'obuyonjo saba abajasa abo obasanga edda nga babeere mu bbala b'oku byalo eyo n'akolera eyo effujjo n'anywa waragi n'atiisatiisa ndo bakuba amasasi tasasula naye kizibu kati owula omujaza pozi nekyeneebaza jeno ekyo kino nkikwebaza buli muntu gw'ogamba amalwaliro wano agasinga okujjanjaba n'agasinga okufa ku bantu n'agalina buli ddagala lyonna g'amagye era abantu abalinaanye amalwaliro g'amagye bagamba beesiimye nnyo era abantu bamutwala mu ddwaliro ly'amagye actually oba olina endwadde enzibu abangungu bakuwa gundi bakugamba genda muki genda mu magye wafuna omuntu akuyingiza mu ddwaliro lyaki eryamagye kubanga ekyo kimanyikiddwa nti obujjanjabi bikola ki obujjanjabi gyebuli ate n'abakugu babalina mu bungi so ekyo jeno tukyebaliza nnyo webale nnyo webalire ddala mu mbeera eyo akatono kenjagala okusembyayo jeno waliwo jeno eyabeerawo awo naye n'okufa ennaku zino yafa n'okufa abazirwanako n'abantu baabwe abaasigalawo eyo sikiimu eyo ey'essente z'abazirwanako nzibu tegguka nze nazirondolako zanneema taata wange yali munnamagye omu ku baleeta gavumenti eno ate fe tuli bannaluweero tuli bannansiko nze ndi munnansiko jeno nze ndi munnansiko naye puroguramu eyo mpanvu okulondoola ebintu ebyo okutuuka okufuna ekasente si kyangu kati walaba amidaali oli omwami yabeerera mu midaali oli yafa kimidaali weewuunya abagifuna tibategeerekeka nemmwe ng'abaana b'abalwanyi bali bakuwulira sitole ya taata wange ne President Museveni mu ttale nga baali bati naye nze siina na bwendi wadde siina wadde wensempedde nti ndoba bamanyi wano bamanyi wali naye nga ndi mwana waani wabaleeta gavumenti so jeno ensonga eyo ekolebweko abaana b'abajaasi oba abaana b'abalwanyi oba abantu b'abalwanyi abaasigalawo abantu bamu abaleeta gavumenti mubafeeko bateekewo enkola enyangu bavemu mu by'okubazunza bwe bateri ssente zaabwe era mukibagambe nti bannaye ekyo twakiggalawo kubanga kyo nakyo kisoboka gavumenti sente zigiggwako ekyo twakola ki twakiggalawo katuli ku kino omuntu aleme kubeereyo abantu bazungireeyo
nosanga olinga atambuza opapula banaye bwe bamutwala ebbombo bamutwala nakasongole bamutwala ewa bamulaga noonya kano gundi noonya gino gundi noonya kano gundi leeta obufaananyi leeta endaka muntu leeta nini namba ne bazunga mu olwo so jono ekyo njagala tukusaba okikwasaganye olina akasemanyi mpozi waliwo n'abantu waliwo omukazi gwe nasanze ng'agamba bba wange yafiira Somalia ne bantambuza baganye okundiyirira bba wange biki ne muga munnaye guma bamutambuza nnyo ebbombo kuba omujaasi yennyini ekyo nze saamunenyeza nti lwaki bbawe yafiira ku Somalia ekitegeeza omujaasi olina kufa era n'amagye ogayingira omanyi nti oteekwa kufa era olina ne woosayininga nti okkiriza okufa nti nzikiriza naye nti abafiira Somalia ne mu ntalo babalwisa nnyo basasula gye n'omuwoozi kigoberereko bannamwandu babatambuza genda ebbombo genda ebbombo genda ebbombo genda ebbombo kuba omujaasi bw'afa ng'afiidde mu lutalo ndowooza abawa gavumenti taba wa famire gavumenti ekwatibwa bukwatibwa kisa negaka tumukuwe kati n'ekyo ekintu ekyo omuntu waafa kyateeka gavumenti erina omusasulira omukompasate ng'afiidde ku mulimu kubanga nakyo tusobola okubeera awo nga tetumanyi kituufu oli yali agenze ku mirimu gya ggwanga yafa gavumenti yateekawo omutemu akyo ogusasula oyo aba afudde kwanza omukazi namusanze alaja n'agamba wange yafiira Somalia bansubiza okunsasula ne bantambuza kye simanyi amagye gajye gatubuulire ebyamagye bizibu omuntu afiidde ku battlefield asasulwa era ziba mmeka ebyamagye tumala gabyogera kuba abantu bajja kudono beperegesinge abeereeyo nti nze manja gavumenti nti wagikolera ki nti bawange yafiira Somalia naye ateekwa kusasula oba wabawo kasiimu oba wabawo okulabirirwa waba ebintu bya mirundi esatu waliwo okusasulwa waliwo akasiimu waliwo n'okulabirirwa kati ku bisatu aboogezi b'amagye bakomewo kone ku zi rediyo banyonyola abantu bave mu bulimbo bwe balimu amagye gye n'omuwoozi geebase nnyo mu publicity amagye geebase nnyo mu publicity aboogezi baago tetubalaba bakomewo ku TV bakomewo ne mu kantunga wano tumukyaze atubuulire naye aboogezi b'amagye gye n'omuwoozi beebase nnyo aloba n'amateeka amangi ago ge babateekako tukkirizibwa kwogera omwogezi w'amagye alina okwogera amagye alamulina kubeera oba bakuleetingeyo ne departments endala esobola okwogera in public bwe kiri abantu bamanye nga kati walaba poliisi erina poliisi n'omuntu wa bulijjo namukwano gwe metafande Umaria Chantero kati nze nagundi ono ayansibako muleterwa wadde yansiba ne mwogezi wa poliisi muntu wa bulijjo abeera ku n'abajogera poliisi bangi kati olaba waliyo olusoko oli owa waggulu ate ogenda okula eriyo Kawala ogenda okula eriyo Wosigire ne mu regions owulirayo abalala ba Vincent Sekate Sekate bamutu nnamuleko ku TV Sekate ne wali mukwano gwange nange namukyazanga ku radio Sekate wali mukwano gwange afande Sekate hane nga talimba wewe tampisi kundi Sekate kyatakola nekyanakola akulimba afande Sekate oba okyalimba ngedda afande Lameka Kigozi hane Lameka ne wali mukwano gwange abo basajja Lameka nange namukyazanga ku Kingdom Lameka wali mukwano gwange nga tanagenda Kibuli yasookako ne Lugazi esa zino baali Mityana Sekate yali Emityana oba Sekate ne Sekate olimba Sekate yanimba amafuta Sekate yanimba amafuta abaali basajja baffe litwaliriba abasajja baffe basajja baffe abedda afande Sekate afande Lameka afande Simeon Nsubuga gokimanyi nti omusibe yasinzira luzira n'atubba atya omusibe okubba atya omusibe yasinzira luzira n'atubba abantu basatu ng'ali mu kkomera yababba atya kati omusibe atuuka ng'ebbaluwa ejja ku special mu paaka enkadde ng'evudde luzira ng'egayisima nti navuganga naawe special naye bansiba natta omuntu banteeka kalabba naye bampita Obedi tulidde kati mbadde njagala ojje nina emmotoka yange kanta mpya eri mu parking mbadde njagala nkuwe kaadi ogenda osasule parking ogiwe ddereeva
akole ki agivuge nina n'endala maaka zino ezidduka saababbi bazaagala nnyo musota nina musota eyo ogira ogivuga kati bwe mpulira ebyo ebiseera ebyo nali mu special ng'ate si yange naye nga nagira nvuga eno kankolokya nga ngamba jangu nga ntuuka eruzira kati omusajja agenda okujja mu maaso gange nga simulabangako naŋŋamba yenze navuganga nawe special mu paaka enkadde nalinga obeedi ndowooza nga simulabangako kati mukyaba muganya omusajja obwongo buganya musika mukyaba ŋŋamba nti ensi ekyusa abantu tuguyingire guno omulimu tuguyingire ensi ekyusa abantu muga mukyaba obwongo nga buganye nze omwana ne bwe mba nasoma naye ekibi bippi wano musanga ne mujjukira okujjako abawala be bakyuka enviiri zibakyusa ne hipusi zibakyusa n'amabeere gabakyusa n'omusajja takyuka nga mukyaba agaana edda kati ebiseera ebyo Semewo Nsubuga yali omwogezi wa poliisi nga mulumba nga mutumuga Semewo oli mukwano gwaffe waliwo omusibe atugaalina emmotoka bw'ati naye tatufera waliyo omusibe ayinza okuba n'emmotoka ebwe naga nti ate oyo emwavu abasibe abasinga obugagga Kajubi gyali ono Katikkiro w'Ebunyoro ayatta Katikkiro gyali Nasulu gyali yaguze ne bbaasi n'agigulira abasibe ate oyo mwavu muzibu nga tugenda Luzira kati tutuuka nga atugamba nze kyenjagala mukimanyi kiye njagala buli we mujja wano mundeetere ebintu bya 335 buli mujja okundaba paka lwe n'abawa kaadi mugende muzijjeyo kuba ebintu siryanzeka ndya ne bannange nga ŋŋamba mukyaba manyi mukyaba mukoddo nnyo mu ggulu tata ssente ye nga mukyaba ŋŋanye sirina ssente gwe teekamu nga ŋŋamba Semewo nga Semewo nga nedda teekamu ze sirina ssente olwasooka nga tugenda n'ebintu bya 335 bali ensanyusa okubalaba naye ekizibu osali mu meeting alina kaadi olwaddeyo nga tutwala ebintu bya 3 kati ng'abalaga nti bamusiba ne kaadi ze kaadi yazitumya ne bazireeta ziri wa osi yatumyatumye bweyajja osi leero nno agenze mu meeting bali mu Sheraton ne mutwala ebirala ebyasatu oba olya leero osi mubuuka mutya kati ngenda okulaba nga nnyingidde miliyoni 2 oba zaali 2.5 ŋŋamba mukyaba nti banne empanyise oteekamu mukyaba ga sirina ssente numba omwogezi wa poliisi ebiseera ebyo Semewo Nsubuga mugamba oteekamu agasiteekamu naye bugamba ne lwaki buli tutwala ebintu abirisiivinga ne kaadi lwaki tatwala buvunaanyizibwa kaadi n'asaba osi ne tumusanga nazo anti kaadi ziyinza okumbulako wano njagala kuzijja yabalagirako ku mmotoka gye ziri zo mugende muzirabeko emmotoka twagaana yali atugakambalagirire naye ng'ate okuziraba nga tetulina kaadi tubanga babbi tugende lumu ne kaadi emmotoka oba mbalagirire wali emmotoka neŋŋaana mpozi naye awo gwali mukisa gwe kati ŋŋamba mukyaba okumala ebisatu getulabe wali emmotoka nga tetulina kaadi tubanga ababbi ye kati oli bw'atubuuza mutunuulira zaaki emmotoka wano babbyewo emmotoka bwe batukwata nti muzze mu kibanda ne mukitunuulira tugende lumu na kaadi kati ŋŋenda okulaba tuyingidde miliyoni 2.5 nva mu geemu kati bwe nva mu geemu ŋŋamba mukyaba oyongerayo nti nedda Semewo oyongerayo nti nedda omusajja n'atubba miliyoni 2.5 yazibba nze kuba nze nateekamu followingako app nga bamutadde saddamu obusungu bwankwata anti bamusalira kalabba yatta muntu anti yinza oba nakyali kya bulimba ngeri yabalimba bino ebirala wulidde naye obedi wampisa bubi oli nsasula sente zae ku lunaku lw'enki kati mu Uganda muli ababi ye aliruzira mu Action B wulidde nabbafa abatali basibe kale abe basajja bafaabo waliwo nafande bamuyitanga afande Kangave oyo simumanyi Kangave yaliko eruweero wakati ali luddawa Kangave nali mpulya muwulire naye simumanyi
yalinga wa polisi nnyo ate yali mwana nomuto yali mwana muto bamuyitanga Kangave n'erinnya nga lyabakulu erinnya bamuwali abakulu naye nga yali muto munnaye wa Kangave liba linnya lyabakulu nnyo liba ly'abantu bakulu kali waliwo amannya g'owulira ne bwaba muwala ewulidde ogawulira Nakimwero enakuba mukazi nga mukulu Tereza naye Afande Kangave yaliko n'ono mu tawuni n'abeerako eruweera awo naye kati simanyi wali naye Afande Kangave nkutumiddeko nnyo naye nze tewali mukwano gwe nali nkuwulira buwulizi banene gundi Ibini Senkumbi Ibini Senkumbi yagendako mu Interpol nasembawulira nga agenza mu Interpol naye yayogerako poliisi oba kati aliwa baba bane Ibini Senkumbi ng'ayogeza ddembe Ibini Senkumbi Senkumbi yaliwo ku mirembe gy'abagundi n'abakoba kanati waliwo n'omukazi omulamu mubalagavu yali ayogera poliisi bamuyitanga Pole Namaye yali asingayo obulungi mu polisi yali mukazi mubalagavu oba yali munyarwanda naye nga yayogeranga nnyo Oluganda anti okwogerera poliisi n'okubanya Oluganda Afande Pole Namaye Pole nyo obuulirudda nga yasinga obulungi mu polisi yali asinga obulungi ku CPS awo mu polisi mwonna oba alirudde aba banekana akantu mukaweereza Afande Pole Namaye yaliko omwogezi wa polisi mu mirembe za Afande Felix Kaweesi actually ne Kaweesi yafiira waliwo n'omukazi omulala yali wa traffic yakolako ku Jinja ne Kodi Kampala nga bamuyita Ruthi ne bamusindikako n'empigi Ruth eddala ndyerabidde wa traffic yali mukulu wa traffic naye nga yalungiwa Ruth eddala ndyerabidde Ruth nga gy'oli Afande Ruth wa traffic yali wa traffic bamujja Kodi Kampala ne bamutwala ku Jinja ne bamujja Jinja ne bamutwala empigi Ruth nga yalungiwa Ruth erinnya lya Kinankole liwanvu lya Kinankole naye ndirina wano mu ssimu yange bamuyitanga Afande Ruth ndirina wano mu ssimu yange naye ne bafandeza abalala babaddeko waliwo n'omulala yali asinga obulungi mu poliisi nga bamuyita kanzire wano mu bafande ndikuwe bane waliwo ne Afande gwe bayitanga Afande Norman Musinga oyo nga yagwako ebizibu n'abakyala naye nga yasinga okwambala mu polisi yali muwanvu yali ayambala ka uniform kaka white yali jukira yali ya traffic ate ebiseera byali mu traffic ne yambalanga white Afande Norman Musinga yali wabulabe nnyo mujjukira yalina mutawaana mu Kampala awo naye nga bw'oba mukwano gwe akutwalanga mukwano gwe lwakuba yagwako ebizibu byawaka ne baatabuka nnyo n'omukazi bamuwanidde ne transfer bamujja mu kibuga ne bamutwala emasindi eyo naye ne transfer za poliisi nazo nzibu nnyo bane ntumira nnyo n'Afande Osiwe Kawaala abeera nnyo ku pulogulaamu zino Napandi bamuyita Napandi Osiwe Kawaala abeera nnyo ku pulogulaamu zino kati waliwo n'omulamu Afande Ganyana Afande Ganyana naye nkutumiddeko nnyo waliyo n'Afande Faati gw'oli Masindi oli mukwano gwange nnyo oli Masindi ne bafande bonna abala bonna tubatumidde twogerako abo waliwo n'Afande abadde akuuma omuloodi meeya nga bamuyita Frida Kawuma madde manyi Kibedi abadde akuuma omuloodi meeya mu ofiisi eyo nga yasooka okwaza Frida Kawuma oba okyaliyo ku Stewoolo oba bakukyusizza Mungu yasinga okumanya muletebwe waliyo kati Afande wange bamuyita Namakula ati ludda Namakula ow'Olugave Namakula bambi ali Kodi Kampala atula mu ofiisi ki mwana muto ne maama ali awo Kodi Kampala oba ye Namakula kale oba Namakula ki naye nkutumidde Afande Osi Napandu Osi bambi ayogeza ddembe yasinga okwogeza eddembe mu Uganda Afande Napandu Afande nanga aliwa oyo tomanyi aswana mu ŋŋoona wano we yazimba Saabalimbi wali Afande Otyo ne talimba weweta mpisi kundi onono yagaba amafuta ga zipatro ate gwogambye nti alimba anagakuwa ate akyagampa ne yanimba buli yate ovuga patro mwe mufuna amafuta ga gavumenti yagampangako Afande Peter Otyo kati ate omukubisizza omwogedde erinnya yakikolanga mu bukyamu
okuwa amafuta ga poliisi gundi yamulagiranga ani ono yali owa traffic tulyaguma nawe tulyaguma nawe nkutumidde oba akyali omu poliisi tulyaguma nawe kozi yayogerera traffic yali osi traffic mu Uganda yonna n'abaako osi n'akulyako ku bikwekweto gulesi tulyaguma nawe tukutumidde nnyo ne bano oba okyali omu poliisi abasirikale abambi babeereyo oluusi babawa zi transfer ne babakyusa ne bagenda ewala kwegamba waliyo n'afande side Beatrice bane oba oli ludda wakati nawukoma oli Kajjansi Pada Nkunda yali mu magye yali mugezi wa magye afande Pada Nkunda bali bangi anyway tugenda koma wano Hajati tukutumiddeko nnyo asubire nti oli bulungi Hajati ne Haji Beka side bane waliyo ne afande wange Sandra bannange era ne company gy'okola ne company nagyerabira erinnya oba akola liquid soap ewa poliisi nkutumiddeko nnyo Hajati ebo babirekeraawo kati tukimala Hajati tukutumidde n'abakola nabo emirimu awo kutuke tujja kubanga tuyitawo okutulya okukyemisana n'abantu bonna abala kutuke tubatumidde Dr. Senjobe wa Biva Organic naawe ekyo kimu nkutumidde nnyo webale kujjanjaba abantu abalina obuzibuzi bwenna mugende ewali ku Biva House ku Biva Organic Emengo musobole okubanga mufuna obujjanjabi Biva Organic Emengo oyina pressure oyina sukali oyina ebintu ebibayita ebigalanga oyina ebintu ebikwokya mu lubuto oyina omuliro mu lubuto ebintu ebimito kyabirya wava ku mmeremu wava ku bumwande wava ku bijanjalo wava ku nyama ebintu ebyo biti babikugyako oyina obuzimbazimba mu lubuto oyina buno obwemagiro na hemorrhoids n'ebirala byonna byonna Dr. Richard Senjobe wa Biva House wali ku Biva Organic Emengo ajja kuba kujja soko omukule ku namba y'essimu eyo ebirala bisobola okubanga ate bitambula bulungi nnyo nyini ddala nina bannange St. Charles Lwanga wano ku Lubya bannange tulina n'ennimiro obuugi ne kasooli ffe tubyekolera abaana tubayigiriza okufumba tubayigiriza okukongola tubayigiriza okulima obuugi n'emmere ffe tubyekolera ku St. Charles Lwanga olidde bane tusiima abazadde mutongere abaana tusiima bane ne fees no betubanja tetuli bulungi abaana baga kutandika ebigezo bane mutuukirire Baasa St. Charles Lwanga tetuli bulungi nnyo fees tuzeetaaga bane n'awaledi Nasalani Primary School Weruwero Omumbejja Catherine Nambakire bane gwe tubanja obudde buweddeyo abaana abasinga bawumulanga 14 ye Sunday jja banga bamulanga 15 ne bambi mutuletire ka fees naffe tetuli bulungi Omumbejja mufumbo n'omumbejja nga wamwegomba nnyo omumbejja mufumbo Catherine Nambakire yafuna mulinaana ate omumbejja balinaana mulinaana yafuna mulinaana aya amufunira muganda wange ne baba bamutwala inshallah kale bannange temwerabira Georgina tulina obuwala obulungi nga kano bwokalaba amahipu keeko amafiga geego amahaiti geego kalina olutumbwe lwerwo wato yeeyo olidde Katonda yawa akaana kano buli kimu kyonna olidde feesi yeeyo akaviiri keeko olidde Katonda tulina obwana buno bwe buti buli made in Georgina Gardens esangibwa Kasozi ku Lubya waggulu obeera ku Georgina Gardens n'olaba buli kimu kyonna Kampala yenna akuli kumpi gwe kasotuka ku Georgina Gardens tulina obwana buli made in Georgina Gardens tulina obwana obuweereza olidde tulina obwana obulabika obulungi tulina obwana obukola buli kimu kyonna ate bane temwerabira ne cheap hardware oyagala mitayimbwa oyagala kuzimba oyagala bakuzimbira oyagala ki buli ekikwatagana n'okuzimba kiri ku cheap hardware mu mbeera y'emu mukkirize ntumire ku meya wange meya asinga bameya meya wa Kibuga Mukono president wa bameya nedda president eggwanga lyonna asinga bameya bonna kugamba obanga onoonya bameya Robert Kabanda naye ogenda kumpa ebbanja nkutwala e Masaka ekyo twakimala eddiba twagimala olidde njagala nkutwala e Masaka ojja kumanya meeya kyasinga obwa meeya
ani ati nze mmanyi Kabanda kati nze mmanyi Florence Namayanja ate oyo we Masaka nze njogera kati wa Uganda yonna ate wa Uganda yonna Kabanda nedda ssebo ulidde kalaba Masaka tetuganye Namanja si mubi era bikaweereza bulungi na Masaka mu gunzi zonna zonna ez'enjawulo naye ate oba onoonya meya kwegamba meya nga buli kimwakirina Namayanja Florence Kabanda nedda Namayanja Florence Kabanda Robert Namayanja Florence owe mukono Namayanja Florence era okumanya nga ffe tusiima kala tulina tumuteekerateekera ewasinga manyiwo mumuleeta kubaka bwa palamenti ani yagamba manyiwo mumuleeta kubaka bwa palamenti nze simanyi naye ffe tulina awaffe mumuleeta kubaka bwa palamenti ebyo gwe gwobimanyi ffe tulina etumuleeta meya Robert era mu 231 tujja kukyusa ekitiibwa ekyo nga tumita honorable Robert Kabanda ekyo nkibaagaliza ne nze meya akyasinze bamuyita Florence Namayanja oli yagamba mumuleeta wa Namboza ani gwe yaga nti Namboza yasikirawo Namboza emyaka 2 awo nange ndi ttiimu yammwe oli ku ttiimu Kabanda nga mumuleeta awo tujja ate jjukira kati bino ebyalo ku gavumenti abikoze byo kati abimaze akakasizza era tukwebazawo ekitiibwa meya tujjala kubbulamu oluguudo awo ndowooza ekiteeso kyandibadde kiyita oluguudo okuva ku Bank of Africa baluyite Kabanda Road kuba naawe osula ku luguudo olwo awe mukono ku Kinnabuti baluyite Kabanda Road ensi etunyumire ntambule kale Dream Restaurant basanga wandege yawo namwe tubagamba nti mugendeyo muleki musana ekyegono ekyenkya bina bibeera waawo ewanna mubiri waffe Dream Restaurant wiziri ku katale ku Equity Bank mu bitaala wona Dream wiziri ekyemisana ekyeggulo ekyenkya nawe bweyagala ka delivery ngasobola kutuukawo bakubira simu ezo nebagamba nenze ndi eno ndi mulago wano mu ddwaliro mumpeereze ku mmere ndi Kasangati wano ndi Mpererwe ndi Nateete ndi mu tawuni ndi wano bakubire simu eyo bajja kubanga bakuweza emmere mu speed ekikakyago balina boda balina emmotoka balina obugaali balina buli kika kya ntambula okusobola okutuusaako emmere yo mu bwangu naye n'oba oyagala outside catering olina emikolo mama namubiri alina abaana bangi n'abakyala abasobola okufumbira bulungi nnyo mukolo gw'abantu 5 bantu 4 bantu 3 bantu 7 bantu 10 byonna bajja kubanga babikwasaganyiza bulungi nnyo nyini ddala pozi n'akasembayo akafande wange ampeereza no message olidde afande tusiime wa traffic yasinga obulungi mba traffic bonna mu Uganda kati ali Lugazi bamujja kodi Kampala yadda Lugazi naye yasinga obulungi tusiimani eddala eddala sirimanyi ine afande tusiime mwana wa buwala mulenzi mwana muwala ali Lugazi wa traffic yasinga obulungi mu Uganda yonna mba traffic yasinga wato yasinga hips each and everything afande tusiime kale katuwunzikire wano program ya leero mbere bulungi mweraba